Olunaku lwa Sunday nyongera okukwebaza nti otambudde naffe ku Bukedde TV1 bukya bwakedde. Ennaku ziyiseewo ntono nga Alex Mukulu afuuse mugenzi era ng'agalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Wano mu programu omuntu w'abantu twafuna omukisa ne tunyumyamu naye omwaka oguwedde. N'atutegeeza ebintu bingi ebigenze mu maaso mu bulamu bwe okuva ng'akula okutuusa mu kiseera ekyo we twamalira okunyumyamu naye. Bingi bye yali yenyumirizaamu, bingi bye yali yeekokkola, weewaawo nga n'ebirala bingi byatunuulira ekisaawe kya Katemba bwe kinaafaanana mu maaso. Twali mu programu muntu w'abantu. Kati olunaku olwaleero nga tujjukira ebirungi omugenzi byakoze mu kisaawe eky'ebitone, tusazeewo tukomyewo programu omuntu w'abantu gye twanyumyamu naye omwaka oguwedde. Ogende ng'oyongera okumutegeerako, weewaawo tugenda kuba tugattiramu n'abantu ab'enjawulo bye bazze bamwogerako. Nze nno bwe nabadde nkola research yange nengayi ndowooza twetaaga kuwandiika byafaayo abantu abasinza amannya amawanvu. Tugambe ye Alexandria, kati oba nalyo ndyawulemu, Alexandria Alex. Tugambe ye Mukulu Kigonya. Ani yali gambi? Kigonya. Nsubuga. Tugambe ye Nsubuga. Sava. Tugambe ye Sava. Ate nerina erya Gerard. Edward. Yes. Edward. Yes. Oba katugambe abantu basinga amannya agasinga obuwanvu. Oba amangi. Naye lwakuba ate era nagenze okutegeera ng'okozesa akaasatu. Kati kanze nkubulira amannya gange ago g'ogambye nga kubulireko kaakati. Edward nazaalibwa ndi Protestant. Kitange Protestant ne mmange muki? Naye Mukristaayo. Mukristaayo. Naye tebasaba. Nze saalabako kitange ne mmange nga bagenze mu Kereziya oba mu kkanisa. Oba baasabanga temuliiwo. Mwebanga ku masomero nga basaba. Nga basaba. We mubeera waka muba okyupayinga ne badda bakolerera. Saalabako waka Bayibuli. Right? Kakati mba ntuuka mu P2. Mu P1 nga mmaze nasale. Ne bantwala wa? Ennamiryango. Eno ku junior. Kati ennamiryango bakatuliki. Nnyo. Tetutandise okusoma. Si mijiji. Si biki. Abaana abalokoka abafuuka be babatiza babambaza white ne babakolera buli kimu. Obyegomba. Nenga nti awulidde. Sister tebambulidde. Bakusomeseza katikisimu. Nzuyo mujiji mfuuso mukatuliki. Byonna obikola mama ne taata tosoose babuulirako nti bannange ngenda kukyuka. Mama ne taata gye balibo. Kati ku ssaawa eyo. Weekolera gwe ky'owulira. Eyo nayo story endala. Ku ssaawa eyo ndinzekka kumpi. Bali tebagambako nti mu buto wano mu Bukristaayo bakwambaza ne bakuteekako akagundi akeeru. Kubanga ne mu Bakristaayo baba babatiza bakuteekako akagoye akeeru. Nanti nze nasooka kalabirawa. No, ebyeri tewabitegeera. Okay. Akati bambuuza erinnya ly'oyagala. Akati tulina Alexander the Great. Tumusomako mpola mpola. Oba simanyi na kumanya bwe namanya. Kakati ate nennonya Saint Alexander. Saint Alexander ate yenga mulungi nnyo. Ali ku mbalaasi bwatwa muku. Kogo bwenva kulino. Ne bambatiza Alexander. Awulidde? Enfuka kiki? Omukadde. Kati Alexander eryo lyensalako n'enfuula ki? Alex. Kati ate Edward. Anti Edward lyegambye bali bazadde bange libampa nga Baprotestant. Lye basooka okumpa nti Edward ki? Nze nno kati olina amannya ga famire yange abiri. Nani? Nze last born wange ye Edward. Otyo. Omwami wange ye Alexandria. Basi mujja kujja mundabeko mbafumbi. Nja kubafumbira ekyemisana. Kati ofuna amannya. Kakati
mukulu mama wange nze nange namubuuza nti lwaki bantuma mukulu naŋŋamba nti jjajjaawo yajja n'andoosa nti omwana gogenda okuzaala enkya mutuume musajja mukulu ajja kuba mulenzi era empeera mbu nanzaala kwa eryo erinnya liringa lya lugere eringa njogera siryakika siryakika awulidde so eyo ye mukulu mu bufunze mama yafuna okwolesebwa mbu yajja jjajjange yenna atukola bw'ati envi olwo jjajja ki azaala kitange Sezaala yalabikira muka mwana n'amugamba omwana oyo gw'ogenda okuzaala enkya ajja kuba mulenzi yali ategedde nti n'enkya lwe bagenda okukuzaala ye mmange bw'aŋŋamba n'esimye okukyaza taata nange nsanyusa okusisinkana eno programu muntu w'abantu ngimanyi webale kutuwandiikira mizannyo mwebale kusiima tuli n'omuyimbi by the way Saabaganji omuyimbi nze ndi muyimbi yiyi Makerere nasoma music dance and drum nali drama major music minor dance minor therefore siri muyimbi oli mu dramatist naye mu Luganda kinyanguyize kwa kiri wakiŋŋaanye ne nkitegeera kiriwa kino ekya drama ekigambo gundi ekigambo kyemba nkozesa katemba okukiganya katemba kyo wakiganye era sagala kiddamu omanyi lwaki olwaleero abantu baemphasizinga nnyo bayimbi wali owuliddeko nti oba gavumenti ewadde omuzannyi w'emizannyo ssente ng'abayimbi babawakaganya sikiwulira nnyo naye jjojjuzi we nali nkola omuntu w'abantu ku Philip Luswata Makerere awo naŋŋamba industry egenda ekyuka though it is slow luli babadde batunulira nnyo abayimbi naye kati bw'otunulira ne faculty yaabwe at least bagiggyayo mu music yekka kati bagenzeeko mu film bagenze mu drama kati tusuubira busuubizi nti maybe with time ekyawula katemba ne music nti ekyawula drama ne music nti drama ali more academic than ki wano mu Uganda waffe olidde nti ojja kuyingira mu theatre ng'olina kulowooza jagenda music ng'oyagala kulekerawo okulowooza owammwe amakulu drama alimu amakulu amakusike mangi you need to sit down n'olaba kyolaba n'okitandiko kimerengula n'olowooza biki eri abantu ate kati tebabyagalira ddala ebyo ensonga lwaki tebabateekamu ssente anti kubanga abantu abasinga okulonda okusinga okubajjako stress abantu abasinga okulonda tebalowooza they don't think abalowooza tebalonda owulidde abantu no yes ati bwokyogera kati nange nenkifumiitiriza and it is true yes nze buli bayirayo buli lwenkitunulamu oba nowesinkanako omuntu eyakuguka mu drama otandika okutegeera nti be bantu abalina endowooza n'enjogera oba okutuusa obubaka obw'enkizo mu ngeri enkusike obaate nange ndabudde bitabu nedda kituufu kubanga ebintu byammwe tebibeera that direct naye bibeeramu amakulu agensa singa obiwa obudde n'obitegeera drama nkugambye akolera ku conflict ku bukuubagano mu maka mu byobufuzi oba ensonga lwaki babalaba nnyo nga mu abadrama ababa eva abalwanyisa gavumenti because you have to present the bad and the good tolina ngeri gye weewala gavumenti owulidde nandibadde wano nkwotinga ebitabo abantu ng'aba Shakespeare aba Sophocles abawandiika ku political gundi some plays ezimu nga ziri kiki political naye omanyi nina olutalo nange olwange olundi bunda nga kiri ekibuuzo kiwambuuza nti gwana nina olutalo olundi oluho obuntu kubanga abantu bagenda ne beefuula nti bebakwotinga abantu n'olwekyo bakola ki baasoma nnyo ate ng'olwaleero tuli mu kabenje gwe tukootomanyi
nti generation eno gye muyita Gen-Z ewakanya ffe abakulu. Naye ng'ate omanyi nti enjawulo kufaanagana bye balimu ebisinga naffe twabiyitamu n'abalala babiyitamu ab'emabega. Not necessarily kubanga ffe tetwayita mu kintu ekibalina kati katugambe nga technology gwe balina. Ye difference yokka, what else? Anti naye ate yebatabula. Era yebatabudde kubanga technology yakyusa ensi. Stone Age teyaggwawo olw'okuba amayinja gaggwa mu nsi muno. Gakyali. Kati njagala nkuwummuzeemu katono. Akyagenda mu maaso ng'akunyumiza mu kiseera wabadde ng'akyali mulamu. Naye bino byonna tubikola okwongera okwenyumiriza mu ebyo byakoledde eggwanga. Twagala tweyongereyo mu katondo kaffe ak'okubiri ng'atunyumiza obumu ku bulamu bwe naddala nyongero kikujjukiza nti program tugikoze okusiima ebirungi byakoze mu art industry. Awaka wano we mwakulira wali wafaanana watya era mwakulira wa? Kitange baali bamuyita katugambe kitange oba jjajja Fuuli azaala kitange. Be bamu ku bantu ndowooza abaali abaami ba Kabaka. Kuba nzijjukira ewaffe nga bayitawo mbuga. Abantu nga bajjawa? Mbuga. Kakati enkuza yaffe nze kitange saamulabako nnyo kubanga yafa nina emyaka 8. Right? Wali muto. Naye kakati obulamu obwo obw'emyaka egyo 8 bwe nalabako kitange eyali munywi ng'anywa ondowooza omwenge mungi nemmange nga naye anywa mwenge. Kati nzijukira emirundi mingi, sina mirundi mingi, emirundi gumu oba ebiri bwe nabalabanga balwana ng'omwana omuto. Ebyo byokka bye nzijukira. Olaba engalo eno muganda wange yanteeka wansi, yagiteeka wansi w'ekyalaani bw'ati n'atunga bw'ati. Owulidde? Aye kitange n'ava eri ye kitange yali tanjagala nnyo nga bwe yali ayagala oli eyanfumita empiso. Ye yadda ku nzi. Ate gwe afunye obuzibu. N'anteeka eri mu kudabuddeeka waggulu n'ayiwa bw'ati naako. Nemmange n'adda ku oli naako. Naye nga batamidde. Olulala namulaba akuba mulaalo kitange. Oba yali amukubira kisima. Nga babeera ludda wa? Mutiyana Miseere. Singo. Kumpi ne Namutamba. Awo abantu gye bamanyi nnyo okusinga. Olidde? Akati olulala maama wange namulaba ng'akuba oyo omwana gwe nali nzirako n'amukwata amagulu bw'ati papa n'amukuba ku seminti baddu. Naye bannange abantu bedda baakangavvulanga mmwe. N'amukuba ku seminti n'ajja enkovu wano. So ebyo bibiri ebyo bimeka ng'omwana omuto ebiri bibiri byosinga okujjukira. Yes, ebirala sibimanyi. Ekirala taatange ng'ali mu kofe tugenda muziika namulaba ali mu brown suit biki n'essaawa biki bamubaza bulungi nnyo. Naye nga tetwakolako mulimu nti mugende munoonege emmwanyi oba mulime. Tewali mulimu nze gwe mmanyi kukola. Ekitegeeza tebamanyi n'omusika we waffe yasika ebintu nga talina mulimu gw'amanyi kukola. Kati abazadde baffe baatwonoona. Omanyi nze nakati nzikiriza kinjigiriza nga bwe nagambye nti omwana muyigirize kukola ki? Kukola. Naye ne bw'asoma nga tamanyi kukola. Talina gy'alaga. Kubanga era mbadde ngenda kugamba nti babateekamuko ku mbala y'okuyiga okuddukanya ebintu bino. Kubanga bw'oba tobyenyigiramu okubiddukanya kiyinza okuba ekizibu. Tetwabyenyigiramu ate ne bafa. Naye waaliyo n'emitawaana emirala egyali mu famire nga bamaze okufa. Obusika biki okukaayana okwo okukaayanira ebintu okukakananga ebintu bibagenzeeko bityo. Ate n'omusika naye yabisikira muto bagenda obbimu byonna n'atunga nga bw'ogambye bano basika bazze eno olwo source of fees yali aleseewo essamba ya kyayi ng'aleseewo n'abakuza
nga be batuwere bajja sente. Ekitegeeza bo babawerera mpaka we mwakoowa. Paka bole bakoowa. Paka bole balya sente. Oba ne baagala okulya sente, nife ne batulimba mu sente ziweddewo, tebakyasobola tuweerera. Nebikomaawo. Biki ebya rotatinga mu bwongo bwo at that particular time era waddawa? Tewali kuba bibiri byali byegasse. Ekaba tugambye school fees tewakola ki? Already wagenda okujja nga bagambye. Bo baali bamaze okugamba nti sente kati zikoze eki? Ziweddewo. Mutikkirirwawo. Kati na kino ne kyegattako. Nennoonya essomero eddala. Essomero olinoonya lwani agenda okuweerera? Simanyi. Naye bwe ndifuna nalifuna eyo Gayaza, kulwe Gayaza baliyitanga St. Anthony. Olowooza abaana banzikiriza okuyingira. Bangamba olina fees. Kunze nti ye mmeka oba nabagamba sente mmeka ze nalina. Naye toyingira ssomero jangu. Ne bantwalayo mu kayumba gye baali basula. Ega nti sente toziwaayo fees. Byonna bano tubikola tojja kusoma. Sebo nga tusoma tetusasudde fees. Oli mu senior wano. Senior wano olwo noonyeza essomero eddala. Nnyingidde senior wano era. Anti kati olwo muli mu third second term. First. Kasasa bagobera mu first term. Bade manyi nti mwali mutambuddeko at least third term. First term. Abaana bakusomeramu muyingidde omuzigo. Nga mutusula emmere bwejja basooka kujjako erese emmere y'essomero. Basooka kujjako ga ne baliitawo. Essomero teryalina alifuga. Lyalina ne headmaster. Akyaliwo namulamu kati. St. Anthony. St. Anthony simanyi biki. Lyali awo Gayaza. The first half is that I've lived in fear for a long time. Mbaddewo mu kutya okuva mu famire yaffe. Mange baamukuba emmundu ebyo saabigambye. Olidde out of family conflicts na biki. Then